Okay. Kakati jebaliko. Nawe jebale. Naye oli bulungi. Alio atali bulungi atuyana. Ova kujuvale tutanga mukula kako Geosteady. Mbera ye wange. Kulika show. Show twagikuba twagimala alhamdulillah. Amina. Amina. Kuli bebe avamu byali birungi abantu bajja soka webaza abantu. Nalya sente. Kyekikulu. Nalya sente. Omuntu ajja kugamba muraja kwa okukolesa ku kifulu byonna ebyaliwo ebyajja ne banga omujjamu akabuyaawo namba emu ne namba bbiri mwafulala abakyala ne mubawa ennamba hindu namba bbiri ema namba emu tuli mu mwaka 2024 gwamu ku bayimbi bwe bayogera ku by'omusolo ebyayiwala enoovayo n'opostinga abantu abasinga tebasobola tegeera nti kirirwiyo okujyawo nga tukitaddeyo okitegeera so omusolo guli rwiyo nti eri 18% okitegeera naye kyendowooza nti tekyandibadde bwe kityo okusinziira ku industry teri streamline singa ebadde streamline nga tv biki buli kimu kisasula omuyimbi mashallah lwaki tugenda okusasula ne 20%. Omusolo gwe wateekayo gwakunyigiriza gwakuyingira nnyo okusinziira ku kye wakola. Tewaliiwo kintu kyewejjako ssente bwe obadde tokibaze ne kitakunyiga ekyo kinyiga kubanga ate era n'ekirala oba tokimanyidde ng'omuntu naye ndowooza tujja genda tumanyira mpolampola ate tugenda kudduka mu Uganda nze sigivaamu mwende. Olina wabadde n'opostinga n'otugamba olina gye wabadde wagala okugula shares.